ndaba mukamwa nkugunde kulo yo nakabinja ke obwongo nze nkulaga kyobwongo bwa mukako kye nkulaga tompitanga mu program na standards za kikanga ekyo tazeewo okumenyawo enkolagana yonna ne Mwabikyagulanyi abo balinga bibaluni bwe babiraba abaana bato balaba bibaluni balowooza bizitowa baluni is air just air balangiridde tubakulangirira kiki tetubalira budde tubalina makulu is the mother of people power soka ng'ocekinga obwongo wasajja nga tomalaga ntuuza buli muntu the mother of no the mother of Kyagulanyi oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an LC waizagira koze presidential debate botatuwulize tetujja kuwa kaadi botolete sente lojagifuna okuzimba bukatonda obutono member of parliament totekanga na kategori ezo zinoonya kyakulya buli okulonda we kutuuka ne zisala ne zijja ne zibateeka mu katemba tubako we tutuuse musibanyono Kyagulanyi ffe twamuzimba bwe muzimba gwe n'oteezimba gwe n'osigala nga wakona n'obubinja bwammwe bwe muteeka nakugambye nti obumyu ne bwegatta mu ggwalo ne bukuba enduulu no one listens to the bumyu mubuuze atuula mu kibiina ki ewammawo tatuulayo bamugobayo mu DP munufu bamugobayo mubuuze otuula ku lubanza lwa kibiina ki gyoweraga amateeka eno nuupu serikeri Museveni jajja n'abuuza tusabira ab'ebyobufuzi babaire bamukuba enkya n'eggulo nze okumukubagiza nja kumugulira ennyonyi ya miliyoni 15 n'akatono oli wa mukisa mu bakazi bonna kyezze okugulumiza tusabiragane sapole tuleme kuzambala bwambazi naye tuzisome essala ya Yezu enkulu kitange bewampa nange njagala abo bwaba babeera Father Maviri ate nyongereki omukama abeere namwe olwaleero Richard Lumono alese ebbago lino mu butongole okuliteeka mu Parliament eriyitiddwa the Administration of Parliament Amendment Bill. Of procedure, I beg to move that the bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa ebbago lino alisindise mu kakiiko k'ebyamateeka kongera okulyekenneenya era ng'egenerava okuddamu okulikubaganyako ebirowoozo Parliament eyawamu. Thank you. The bill is referred to the Committee on Legal and Parliamentary Affairs. Should be processed in line with Rule 129 of our Rules of Procedure. I thank ababaka okuli Dennis Onguzuli okuva Maracha County ne Audrey Alion okuva Alinga South we baviridde okutegeeza nti sikyabwenkanya Parliament okutandika okuwuliriza ebbago lya lumu kyokka nga bo baateekayo agaabwe era nga gwa mu kika kyekimu ekyokutereeza engeri Parliament gyeddukanyamu emirimu gyayo kumpi omwaka mulamba naye nga tebaweereddwa mukisa. I'm seeing another private member been provided with assistance, been provided with the certificates, whatever is needed to bring his bill here. I'm now wondering, do I and the private member also have the same privileges in this house or not? Since last year, October 17th, up to date, the Speaker has not responded to me. This is a sign of dealing with the matters selectively. We are entitled to be heard. Wala ababaka balina endowooza nti wandibawa amaanyi ag'enjawulo agali mabega w'ebbago lya lumu ng'oba oli awo kikyamuviiriddeko n'okufuna ebiwandiiko eby'enjawulo oba certificate of financial implication okuva minisitule by'ensimbi okugezaako okusindika ebbago lino likolebweko mu bwangu bane kye bataasobola kufuna. Bills government zirinamu interest zidduka nnyo emisinde ku fuloko ne ziyitawo mu bizibu ebiruma Uganda yala kubuza muganda wange lumu ku mateeka amabi agaluma Uganda era etteeka lya leader of opposition kyogamba gye kizibu ennyo ekisaba na Uganda nga tebebase. Engeri gye yakikozeemu mu mutima mubi, yakikoze mu mutima gwa busungu,
ate obusungu tebumala nsonga kiba kirungi n'osooka ne weefumiitiriza nga tonnaba kusalawo oba bwe kitaba ekyo nga bwe bagamba nti omuntu bw'aba ali amatu gaziba. Kati tubadde tukyalwana na kyammawo kugamba nti oli yeetikka ekibiina n'agenda okulya ng'omuntu kati ate n'ekyono kibaddewo n'ekyalina okumanya nti entalo ng'ezo oyinza oziwangula mu short run naye mu long run wabeerawo challenges nyingi zagenda okusanga. For example, ayinza okusanga obuzibu mu balonzi nga bamutwala entyaki. Obumu ku bwayiro obuli mu bbago lino obuleesewo ebibuuzo kwe kuba nti bwe linaayisibwa ne lifuuka etteeka kwe kuba nga paalamenti esobola okulonda akuli